Mukaweefube kati bwe yakamalamu emyezi ebiri egyekutte weddu ng'akuyega abantu okumulonda, olunaku olwaleero Nathan Nandala-Mafaabi asibye mu disitulikiti y'e Mukono ng'atalaga ku kyalo okuyega abantu bamulonde ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ng'atambulira ku mulamwa omukulu ogwa ssente mu nsawo yo. Kyokka nga tannaba kugenda Mukono, Nandala-Mafaabi asoose kwogerako naffe okusiga ekifaananyi ku ngeri gy'alabyemu ebitundu bya Kampala n'emiriraano, n'agamba nti kinakuwaliza okulaba nga gavumenti eragajjalidde ekibuga Kampala nga yeekwasa nti abalonzi baamwo balonda abali ku ludda oluvuganya gavumenti. The failure of Kampala is generally the failure of government because Kampala is part of government. So when we were in Kampala, you would see dusty roads, drainage is very bad. Nandala-Mafaabi ategeezezza nti kino kiviiriddeko Pulezidenti Museveni okwaluubirirwa okuyega abantu ku mulundi guno, ekimuviiriddeko okukozesa ensimbi eziyitiridde, ekintu ekigenda okuteeka eggwanga mu katuubagiro k'ebyenfuna akalulu nga kawedde. For me, I can tell you the person who is struggling in this election is Mzee Museveni. To confirm that he is struggling, he must go to the coffers, government state coffers, to draw money, to try to please people. And I'm warning the people of Uganda, after this election, you are going to have it rough, because the economy is now in danger. Nandala-Mafaabi ategeezezza nti waliwo n'abakulembeze abafaanana ng'abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga basiiga ekifaananyi nti balwanirira nnyo abantu, kyokka nga misege gyennyini egyekwese mu ddiba ly'endiga. Of course, not all oppositions are opposition. There are those who are selfish. The moment they also reach in those offices, they are comfortable. You will see them pretending to be working for the people, but they are not. Nandala-Mafaabi olunaku olwaleero akuyeza abantu mu bitundu nga Kalagi, Nakifuma, Mayangayanga n'ebitundu ebirala mu disitulikiti eno ey'e Mukono. Njagala obeerera oseeta okole ove wansi awo ogende wa waggulu. Tetugenda kujjako omusolo ng'okyali wansi ojja kujjako kasolo katono ng'otuuse wa waggulu. Eno Nandala-Mafaabi gy'asinzidde n'alabula abayimbi mu Uganda abateetera ne gavumenti ya NRM nti balye kamanye ng'akoze n'owebbwa nti kubanga gye binaggweera nga bejjusa. Kati saawa zino njagala okusaba abayimbi bonna ng'eno njagala mumpulire kino nga bampulira. E South Africa abayimbi okujjako gavumenti ye bayitanga y'abazungu apartheid bwe bayimba paka ne bajjako gavumenti nga bayimba buyimbi. Naye bano abayimba abaffe abayimba buli kaseera baleke bagambe tonasigale batubonyaabonye paka we tunaafa. Abo bayimbi Katonda abawe mwenyewe amanyita okubakolera. Ofuna Nandala-Mafaabi olunaku olwaleero abadde atambula wamu ne bannakibiina ki FDC abeesimbyewo ku bifo eby'enjawulo mu disitulikiti eno ey'e Mukono. Kya Mukono constituency. Nandala oye! FDC oye! Nasumga oye! ebitundu ebyewala bweyitayo ebiri ewala ne Kampala birina amasanyalaze naye ffe tetulina amasanyalaze n'enguudo mbi. Olunaku olw'enkya Nathan Nandala-Mafaabi agenda kubeera mu munisipaali y'Ekira mu disitulikiti y'e Wakiso okwongera okuyega abantu okumulonda ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Oyagala oba toyagala embeera eki embi. Gerald Damulira, Agafeyo Spark TV eno mu disitulikiti ey'e Mukono.